Nzira ku maloboozi agali mu kizimbe kino omuli n'okuteeka olukongolo ku sipiika yayogedde ebigambo ebitajja ku mmere ebisosola amawanga ne bw'abanga si yatudde mu ntebe nga sipiika mulala yatuddemu tekigenda kufuula tteeka lino tteeka lizze mutima mulungi. Emmwanyi tefaanako birime birala era agigeraageranya ku birime ebirala tagimanyi naye eze yeerwanirira n'ebbanga lyonna gavumenti yagisuula ebbali abantu sekinnoomu ebitongole sekinnoomu ebitongole by'eddiini ebigikwatako ebibiina by'obwegassi ne bibeerawo ne bigirwanirira. Ndi mwetegefu okukolagana buli muntu yenna agamba nti etteeka liwummule. Kamishona wa Paalamenti era yaliko akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba avuddeyo n'alambika ku nsonga z'ebbago ku Mmwanyi eryayisiddwa Ssabbiiti ewedde nga lino ligenderera okuggyawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi mu ggwanga ekya Uganda Coffee Development Authority ng'ekitongole kino kyakugattibwa ku Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi. Honorable Mpuuga agamba nti alipoota ku nsonga eno tennafuluma kuba abantu abavunaanyizibwa ku nsonga y'emmwanyi tebeebuuzibwako nga bano kuliko abazirima, abazitunda, abatunda ebigimusa n'abalala. Twabaddewo okwebuuza kumala ng'okwandikoleddwa ku bbago ekkulu obwenkanidde awo. Bwe natunudde ku lukangaga lw'abantu abeebuuzibwako ba mirundi ebiri bokka. Asooka ky'ekitongole ky'ebyobulimi ba minisitule ate ye yali yaleese etteeka. Owookubiri ky'ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA be bannannyiniganyulwa mu tteeka obw'okufiirwa oba yakiyita bw'otyo. Ekitegeeza nti okwebuuza kwabadde kunafu. Emmwanyi si za ministry, si za kitongole kya UCDA ekikola ku mutindo n'ebirala, naye za abalimi, za abasuubuzi, emmwanyi z'abanywi ba kaawa n'abafaanako bwe batyo, n'abaguzi abalimi ebigimusa n'ebirala bonna ba stakeholder. Ono era alaze ekyandikoleddwa ku bbago lino okusinga okulikaka ku bantu ng'asabye abantu obutageraageranya kirime kya mmwanyi ku birime ebirala kuba kyo kya nkizo nnyo. Okusinziira ku maloboozi agali mu kizimbe kino omuli n'okuteeka olukongolo ku sipiika yayogedde ebigambo ebitajja ku mmere ebisosola amawanga ne bw'abanga si yatudde mu ntebe nga sipiika mulala yatuddemu tekigenda kufuula tteeka lino tteeka lizze mutima mulungi. Emmwanyi tefaanako birime birala era agigeraageranya ku birime ebirala tagimanyi naye eze yeerwanirira n'ebbanga lyonna gavumenti yagisuula ebbali abantu sekinnoomu ebitongole sekinnoomu ebitongole by'eddiini ebigikwatako ebibiina by'obwegassi ne bibeerawo ne bigirwanirira. Bw'abuuziddwa ku ky'obutalabikako ng'ensonga eno ekubaganyizibwako ebirowoozo ategeezezza nti ye yali yavaayo dda naawe ebirowoozo bye kyokka asuubiza nti waakuyimirira n'abo abanaayimirira naye okusobola okutaasa emmwanyi. Paalamenti si yange nzekka, tuli ababaka 5 olaba ababaka atafunanga mukisa kulabibwa sipiika. Ensonga ng'eno erimu ebbugumu bwejja kikulu ba siniya okubeerawo okulambika ba junior naye ne ba junior okuweebwa omukisa ebirowoozo byabwe okuvaayo temuwulirangako ababaka abagamba nti tubasiikiriza. So n'olwekyo nakyo kikulu ne boogera naye naffe tujja kufuna omukisa gwaffe okwogera ate bwe kinaagenda ku ddaala ery'okuteesa ku biiru yennyini close by close there's a space ya buli muntu. Tujja kuwa ebirowoozo byaffe naye nga ndi mwetegefu okukolagana buli muntu yenna agamba nti etteeka liwummule. Ssabbiiti eyise Paalamenti yayise ekiteeso eky'okuggyawo ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority ng'abaka 159 baakiwagira ng'okusinga ba kibiina kya National Resistance Movement ate nga 77 bokka be baakiwakanya. Kati ekisigadde kutandika kuteekawo tteeka erijja ekitongole kino kigattibwe ku Minisitule y'ebyobulimi. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku KSTV agaleero.